bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa ekatwe okumpi ne dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japaani, Amerika, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78 fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abaveewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira, tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Taliwo abadde mukwano gw'abanjo mulongo Kato amazima ddala zaaye tetulidda mu mulaba omulebirembe tuli musangayo atirinda situli eguddemu ekikangaba eno mpagirwaga mukama gyatukuddemu tulina kwekumakuma ffenna basigaddewo kisaawe kya Katemba kirema kusalawo lino ddibuddene naffe basigaddewo tulina okulwana ekyo bisobola sigikirwa taliwo mazima taliwo abadde mukwano gw'abanjo mulongo Kato amazima ddala zaaye tetulidda mu mulaba omulebirembe tuli musangayo odigidangako bwekyali mulamu lumbe bulangiti lwebikamike zekibbangwa tebyange nembikavula mu lubeeba muligayo nkuba obulamu bwakiseera zikati nakasiza era oli mulamu enkyobera mugenzi teyali kungula seeno mazima ddala obeeraani olina okgenda mu ttaka zekibbangwa tebyange nenneeriira nga Kato bwabirese nange nibirekawo taliwo mazima taliwo abadde mukwano gw'abanjo mulongo Kato amazima ddala zaaye tetulidda mu mulala omulebirembe tuli musangayo. Osanyukangako mukyali mulamu esitekungulu etugiryako makoola magombe gitulaga teri kalungi mazima birungi bikoma ku nso kyakalangako ne bw'oliba n'essente zikwetaba zonna zireka ku nsi ogenda ttayo Katumba kyembangwa tebyange nenneerira byakigendereka kusinga babiwanira taliwo mazima taliwo abadde mukwano gw'abanjo mulongo Kato amazima ddala zaaye tetulidda mu mulaba omulebirembe tuli musangayo. Okay, nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda we bale kutulaba n'okutugoberera kansuwete ebintu bitambulira ddala bulungi. Bikyuse mukolo wa leero ndi mu studios za omukulu producer wa Tony Rungujja Senyange Rungujja wano wendi ndi n'omukulu Mamuli Katumba tusembyeyo mulaba wali emabega abaddeko mu kitanda awo naye ate mpozi n'ekirala waliwo akantu kaawo waliwo emboozi gye yanyumizaako ko temunnabagiraba eya federation emboozi eyo sinnagiba wankyayina ensonga lwaki nkyagikutte naye ng'ekyeddwaliro kyo baakirabye mwebale nnyo mwebale ddala mwebale tugoberera mwebale tufollowinga mwebale kutwagala ekikulu kya byonna subscribinga likinga tegeeza munno ategeeze munne olwaleero muli Freedom City muli biteyo batya Lugogo manyi mbadde nzija mvude ku Freedom City nengendako Lugogo omanyi kati tuli mu kwetala bwetuti oliwe Lugogo oliwa Freedom City wonna bona wakyali bange kati mubudu kiri naye nze ndi nnyowe wa Freedom City wonna wakyali bange owamawulire tobaako ludda bw'olaga oludda oba tomanyi professional yo si ludda omanyi omuntu nga gwe banyigiriza omuwanga nnyo obudde ono bamunyigiriza kati fetugira buzibu
Nsabuuze ku batulaba. Abatulaba mwenna balamusizaako bannayuganda n'abali manga g'e Bulaaya. Mwebale nnyo mwebalire ddala naddala abantu abali manga g'e Bulaaya. Mwebale kwagala music wa Uganda, mwebale kwagala abayimbi bannayuganda, mwebale kwagala Mamuli Katumba. Kubanga nyina message zetandise okufuna actually webaze nnyo abantu be South Africa. Waliwo omwami specifically bamuyita Haji Kamada. Ali Mayfair. Garage eziwangalire Mayfair. Haji Kamada mukwano gwaffe nnyo ku channel eno. Haji Kamada atugoberera. Haji Kamada yatuna buvunaanyizibwa n'ankubira essimu n'aŋŋamba omwami ngalabye n'obulwadde konza alabye naye kanzire munetegereza akantu kano enamba y'essimu konza agisomye kale Haji Kamada nkulamusizza nnyo bangi bali eyo abantu be South Africa oli omuganda wange muwonge waliyo noono gundi ono atera okujja wano maama erinnya ndyerabidde wano mu Uganda omugaggaani bamuyitaani ali Johannesburg, Cape Town, ali Cape Town ndowooza. Naye abantu be South Africa mwenna banange mbaagala nnyo naddala abayimbi bonna abali South Africa. Akawunzi ka leero nja kugendayo mbakubire ku muziki. Mumpite nzije Mamuli Katumba esobola kyosobola okugenda e South Africa n'obakubira endongo okulaba ku music wa Kadongo kamu ate nga music wa Kadongo kamu ye wammwe. Music wa Kadongo kamu ye nnono yennyini gye mulina okulaba. Awuliriza naawe atulaba ekindese wa Mamuli Katumba abamuyita Semwanga. Semwanga ali South Africa. Waliwo omulala bakusemwanga oli. Waliwo omulala Semwanga. Mugagga naye. Naye mugagga. Mukulu Semwanga South Africa. Muzeeyi Mamuli Katumba agambye omusajja gy'alinnya akwagala nnyo kati kintu kimu ky'oba okola munoonyeeko agenda kusoma ennamba y'essimu yaawo bisobola okuba nga bitwanguyira. Ekindeese omanyi tuli mu keetalo kati njagala mbabuulire kawungeezi akaleero emboozi mugenda kugiraba wano wennyini nnyini era wemala bwete emboozi eno yennyini nnyini ogirabye naakagikola kati olwaleero olwokutaano waliwo omwana agambye mbu cricket ovo abaana ba social media mbu cricket ovo mbu eri ku Freedom City kati bazinze soboka naye nze nasabye essaala yabadde makunale nasabye essaala ekiro nawaniseeyo ne mbagamba Mukama Katonda tuyambe enkuba ereme kutonnya era Mukama akikoze enkuba ereme kutonnya abantu bakyakale tulabe ebiddako ebinaddako tugenda kubiraba abaana bwe bava mu bbato eno bwe bava mweno ene bbato ey'okuyimba kati twagala bbato yakubanga yaŋŋumizirira ivu kubanga luli kwali kuyiikiriza nkubuulira bambale gloves bagende mu ringi alien ne palaso awo tujja okwawulira omulenzi n'omuvubuka muganda wange awo enjagala kyekirina okubaawo lugogo naye era ajja kujja twagala ŋŋumi zenyini eziri live era abategesi b'ebikonde mukkiriza abaana bano beyambazi nze nakubako ku bikonde mbimanyi navugako ku motoka z'empaka mbimanyi ekintu kyonna okikola kisoboka kisoboka ddala. Atulaba Mamuli Katumba ali mu studios naye ekindeese just mono mukadde wange era wankubira bwati akasimu nziruka emisinde mbadde nyina gyendi eyo Lugogo cricket ovo naŋŋamba jangu waliwo ekiriwo nange nenzija naye nga njagala tubalage ye muyimbi asoose mugenzi Kato Lubwama yavuuka ddi yavuuka lwali lwakumeka lero lwakutaano yavuuka lwakubiri ku kitanda sije wansanga oba lwali lwakumeka awo akatera akuziringa 3 tewali muyimbi abadde yavuddeyo n'akola oluyimba Mamuli Katumba yakoze eki yavuddeyo n'akola omuyimba mukadde waffe njagala onyonyola tulaba kiki ekyakuleetedde okubeera nga kisooka nga tunagenda ku luyimba sooka otubuulire Kato Lubwama omukwano gwo wakati wo naye era mukwatagana mutya nnyo naye Kato Lubwama twava wala abantu bonna mubadde mumumanyi naye ate nze njogera Kato Lubwama eyalinga ku matini ate nze nga ndi bwayiise maama yatunda nga manda ate nga nze nga leeta okuva mu kyalo nga ngaleetera ku bbaasi nakwatagana ne Kato Lubwama mu 1989
okiwuliriza ne tutandika okuzannya katemba nga tuli mu Black Pearls ne muleka mu Black Pearls nengenda mu Kezimbira Dramakita nava mu Kezimbira Dramakita nengendako mu Nabugabo era mukama wange oyo abamuyita Bob Mpima ali London ne mukama wange omulala gwe bayita Subuga Nakalya ali mu poliisi akola ne ku TV emu eyo ndozoba Star TV alina program zakolako kati Kato Luwama tukulidde ffenna mu katemba nenkwata Kato Luwama Diamond Production nga bagivuddemu abakulu bamayinja Kato Luwama nangamba tukoze tutya ne mugamba Kato Luwama tuyiyete koleka dongo kamu ne bandi ne tukola mu music yo ne tukola Kato ne tukola ekibulu bakitanga Yutani Kabenje ne tuleeta Martin Yangume tuleeta Betty Mpologoma na Luleto tuline Kato Luwama nendeeta Bamiri Sengendo nantuma nengende Kawempe nendeeta Loy Kapale nendeeta Kinene Badorini Mutibwa go waita Betty Mpologoma Loy Kapale abeera Kawempe olunga tukunganya abantu tuline Dr. T tuli ku Bat Valley twagala okuzaawo ne tukola ekivulu bakita Yutani Kabenje ekibeera kirungi nnyo era mwe mwajjira omuwala oyo gwe naleeta Tofimita Lindazi nalule Getrude yayimba Tofimita Lindazi bandi negenda waggulu Martin Yangume nayimba ekkadde lyange so temalinga muzijjo ezikola ki abantu abo kubanga kyemugamba mwabagira bajjanga buzinga bo nga bajja bakola bukozi ne bagenda abwe twakola group bwe twazzawo Diamond sente zatandika okulabika kubanga twafuna amagezi ennyimba ne zikubwa nga nnungi nnyo okiwuliriza bandi nebeera y'amaanyi nnyo Betty Mpologoma n'afuuka ow'amaanyi nnyo Betty Mpologoma yava mu Diamond mwe yava kati okukola kati ekibiina ekirala kyakola Dr. T yava mu Diamond ne bagenda olwo nange nga nvuddemu bwe navaamu nengenda nkola ekibiina bakita The Homies abaana beeka nendeeta Silver Kyagulanyi nendeeta Abudumulasi nendeeta Wire Mukaabya Mamuli Katumba kati apazi ne oli wangamba ku Silver Kyagulanyi gwe wamuleeta wa twali naye mu Diamond bwe nva mu Diamond ne mujjayo ne mugaa ne tukola ekibiina The Homies abaana beeka nakiwulirako ekyo Silver Kyagulanyi n'atuvaako n'agenda e Bulaaya tusigala ne Abudumulasi ne Abudumulasi naye n'amala n'akolera n'Abudumulasi n'avaako n'akola ekiki music bw'atambula buli mwa asobola okukola kyakola ki kyayagala kati Kato Luwama mbadde ku mutima nze nasooka kuzannya katemba nga sinaba kuyimba bino bye mundabamu ebyakakati omutima gwa katemba gunuma kuba Kato Luwama waavudde abantu bonna balaba Kato Luwama naye tebamanyi gye yajja kalakita eyo gy'abadde akozesa ng'omanyi gye yava genda ononye omusajja gwe baayitanga eyali omukulu gwe baayitanga Kiseka eyali oba yali Ssaabaminisita Kiseka yali Dr. Kiseka Samson enjogera ya Samson Kiseka Kato gye yakoppa n'okwambala galubindi ezo zolaba Kato tabadde mufuwa amaaso wabula yali yambala kalakita eyo y'okutunula bw'ati galubindi ziri wano nga ayina engeri gy'atunulamu bw'ati Samson Kiseka kubanga Samson Kiseka alabanga nnyo emizannyo nga tuli ku Continental eyali Riverside awawola bakatale ka Kiseka ako tekaaliwo waliwo batoolo nga basala bipiira ebyo bipiira lugabire gwolaba paaka empya waliwo biroole nga loole parking ya loole waliwo kalitunsi mungi nnyo nyaawo twapakinganga nga tuleeta manda walinga gwe gyoyita paaka mu biroole yali parking ya biroole bitata Isuzu nga wezipakinga ne motoka zireesa amanika waliwo akatimba nga waliwo sawuli yaako era emmere ffe ne Kato Luwama twagiryanga mu sawuli yaako omusajja bamuyita Baguma oba omulaba kati yagaggawala naye yasooka kufumba kawunga tetwabanga na ssente atugenda ne batuwa akawunga ka siringi 5 n'ekikumi yasookerawo Baguma mu sawuli yaako
N'alyoka agenda ng'agaziwa kati mugagga. Era Baguma yaliisa nnyo abantu bonna bannayingira Kampala nga tolina ssente. Era gye twalyanga ne kafeera emmere. Yayimba akayimba n'agamba nti ebijiiko biri bw'obitwalako enjala bikulyebula emimwa. Twalaba ebijiiko ebyo. Tebizaali nga jiiko zino baakolanga nkole mu kisenyi ze twaliirangako. Ewa Baguma awo. Kati Kato Lubwama nze mbadde tumanyi emboozi tewagimpa luli naye kati tujja kugiddiza kubanga emboozi ya Kato Lubwama naawe erabika mugwa muwanvu. Leero mbadde nzize kulaba omulabi njagala omulago wa Munnayuganda n'omugoberezi wa music n'omwagazi wa Ugandan music. Otubuulire ensonga ki yakuleetedde okubeera nga ovaayo n'okuba oluyimba olwa Kato Lubwama. Atulaba omulungi oli ku Big Brother Uganda webale nnyo webale ddala webale okutugoberera. Nze Big Bro Jamalu ow'Enakaseke ndine Mamuli Katumba mpola mpola tuwayawayamu nga omanyi ebintu ebiriwo. Omulongo Kato yabuuse. Omulongo Kato abadde munnabyabufuzi, abadde munnakatemba, abadde muyimbi, mukozi wa ku leediyo, munnamawulire, abadde muwandiisi wa mizannyo, muwandiisi wa music, abadde muyiiya nga munnabitone. Wakuziikibwa Lwakubiri Lwakusatu ku National Theatre tugenda beerayo ddi? Ku Monday. Essaawa zino omulamu gukyali waka. Gukyali guli ku muddwaliro. Funeral service. Guli ku funeral service. So ye nteekateeka naye ono mukwano gwe. That's why tumunoonyeza ate naye lwaki yakubye oluyimba. Kiki ekyakoledde okubeera nga okuba oluyimba olwa Kato Lubwama olw'omusiba? Nkuwulidde Kato Lubwama gye twava. Twalina likodi zaffe era nze ne Kato Lubwama ffe twasooka mu lubiri lwa Ssaabasajja Emmengo okuluyingira bwe tutinga balugudde kubanga baali baluwamba ogenda olutereeza okulusaawa. Mwasaawayokko? Bannakatemba bonna abaani baabayita ne tugenda mu lubiri naye okuyingira geeti bwe tuti nali nze ne Kato Lubwama lwako ebifaananyi si oba nabinoonya nja kubiteekayo. Tewaaliwo ssimu ebiseera ebyo nga tuli bavubuka bato. Owuliriza ebifaananyi baabitukuba byaliwo. Okyabiina? Birina ewaka. Birina ewaka. Kati Kato Lubwama omutima gwange gubadde tewaliwo agenda kuddawo munnakatemba afaanana Kato Lubwama. No. Kiri mu Katemba yakafiirwa abantu babiri. Esooka yali Diiki owa Ebonies. Diiki owa Ebonies. Kati Diiki oyo yafa ne Kato Lubwama. Be bantu abalina ebyafaayo ennyo mu Katemba. Abafudde abalala bazze bafa bangi naye abo tebagenda kuzzikawo mu Katemba nga wegambye nti basudde ne Kafeero. Toyinza bazzaawo, toyinza kuzzaawo Fiire Lutaaya, toyinza kuzzaawo Moze Radio mu bavubuka abo abayimba ebyo. Toyinza kukola kikumuzzaawo, toyinza kuzza atazzikawo. Tasoboka. Abadde muntu ayagaliza wa byonna buli kimu kyonna nga buli kimu katta kigezaako. Toyinza kuba abadde mpuliriza speech ya Honorable Nsereko naye nga engeri gy'annyonnyolamu nti yamugaana ebyobufuzi wabula n'amugamba nkisobola kyokka n'amaana akiyingira ate n'akifuuka. Ekyo ekintu bwe kityo kiba mu mutima, kiba mu musaayi, kibaako feva. Abalokole tugamba kibaako amafuta. Nze okukuba oluyimba luno kinkakatako. Leero ndi mulamu enkya nze Kato. Naawe oli mulamu enkya ggwe Kato. Naawe ali South Africa oli mulamu oba ali Bungereza enkya ggwe Kato. Owuliriza kubanga otambula ogamba ndi mulamu naye nga obulamu bwo tobumanyi. Ebisigala biba bya Mukama Katonda. Tweyanzenge. Subscribinga, likinga, sharinga. Tujukira bannaffe ba Century Property Real Estate Uganda Limited. Bali Namugonge kyali wajjala genda ogule plot million emu ozimbe ove mu bupangisa. Ate nga bannaffe aba Sonayez Carpet World basangibwa wali Ekatwe okulinaana Diary. Ate ekikube kiva waggulu awo balina carpets mu ebyenjawulo omusuubuzi bakusuubuza n'owakamu. Bannaffe aba Victoria School of Beauty basangibwa nate tukulinaana police. Twala omwana nga be bakugu mu kutendeka omwana mu bintu eby'emikono oba mu skills mutwaleyo osobola okufuna ky'oyagala mu mwana. Naawe omuvubuka noonya Victoria School of Beauty
bajja kuba basobola okuteekateeka balina certificates ne diploma mu buli misomo gyonna kasagibanga bya mikono balina naawe ebyamawulire ayagala okutendekebwa gendayo banafa ba big and bigger fashions and vocational institute batandise okuwandiika abayizi ate mpozi nakaseke tulinayo branch ekasubi tulina branch nembala tulina branch omuyizi yonna nammwe abali e Bulaaya mujje bwobanga omuntu wali mbalala genda mu big and bigger vocational institute eyo ye namba y'essimu gikubeko osobola okubeera nga oteekebwa bwobanga oyagala okulikodinga ng'oli mwana muto muyimbi oli muyimbi si muto naye ng'oli muyimbi abayimbi bonna tuli erungujja wano wetukwatidde zino studio zolaba banaffe babayita Black Cat Records yes Black Cat Records omukulu wa Mita Sony bwotuka ku stage producer Senyange bwotuka ku stage y'ekiyembaawo buze wa Sony bajja kulagirirawo erungujja osobola okubeera nga ate obafuna jangu balayisi bakuteesa nabo ate nga bakola wako mulungi bakoze oluyimba lwa Mamuli Katumba tribute eya direct Kato Lubwama webale nnyo webalida njagala osibula batulaba naye okusinzira ku bintu byoyogedde ndowooza tujja bawaayo ko ka background akatono mu nnaku 3-4 nga tumaliriza okuziika omugenzi tujja bawaayo ka background kuba Kato Lubwama mu butuufu n'ebiri byewayogedde byonna ndabye nga waliwo bye tulina binyina okukobooza bingi nnyo abantu bangi boyogedde bye mwalita mu industry bangi nnyo kyokka bonna kati sawa zino balina kye bali tubadde tukwatagana nnyo abantu abo emabega olwalidde bakutegeddeko nti oli mulwadde naye nebaza Kato Lubwama kubanga n'eddwaliro gye banzijanjabira bayita Saidina Abubakari gw'omanyiwo bulungi Kato Lubwama yantwalayo n'agamba ono mumujjanjabe paka lwaliwona omugenzi waliwo ndaba ku Saidina Kato Lubwama yantwalawo nga nkyakolagana ne mu Diamond naye ne bwogenda wali mu kitabo kyange biro eriko Kato Lubwama naye nsasula n'abala ne bansasulira kubanga mbadde nali sikyakola mu Diamond kiba kya bulyaza amaanya naye bangi baba ne bakama baabwe ne baawukana nga tayagala kumulaba na kubeera waali kati oyo we simuyimbako mba nkoze ekibi era mba sijjukidde tuyimbiremu ku Oluyimba kale teekamu Oluyimba mazima taliwo abadde mukwano gw'abangi omulongo Kato addala zaaye mulaba bimusangayo sule eguddemu ekikangaba Mukama gy'atukuddemu n'abasigaddewo nawo Mukama gy'atukuddemu sobola okukiga mazima taliyo abadde mukwano gw'abangi omulongo Kato omule mirembe tuli musangayo gokyali mulamu lumbe bulangiti twebikambike mukate byange neneerira muligayo obukupa akiseera buno ate obeera mugenzi ngenda mu ttaka byange neneerira nange ndibirekawo mazima taliwo gw'abangi omulongo Kato lazaaye tuli musangayo nkangako okyali mulamu lumbe kola njinakamu jagalangako zikuyitaba kwate byange neneerira yo mazima taliwo omulongo Kato lazaaye omule mirembe tuli musangayo
tweyanzenge lwe luyimba lwa Mamuli Katumba olupya, a tribute to Reti Kato Lubwama Honorable. Webale nnyo, webale ddala, njagala okukwagaliza ekiro ekirungi, mwekuume bannange temukola fujjo, mukulikireeyo ddala abagenze yonna Freedom City, abatambudde abasobodde okugenda ne mugenda ate cricket over Lugogo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebale ddala. Producer akantu ako wakitoka sampolinzeemu ko wanene netulaba. Webale nnyo, webale ddala, buli kimu kasubira ekintu kitambulira ddala bulungi. Subscribinga, likinga, sharinga, genda mu comment section ndekawo obubaka. Abaana mikwano gyange abali Saudi Arabia, abali Oman, abali Turkey, Dubai. Hussein Dubai, nkwagala nnyo kiganda kyange, of course wangambye nti tobisaamu gaali. Hussein Dubai webale nnyo, webalire ddala. Mamuli Katumba nze nsinga kwagala nnyo mukulu Lumbuye nkutumiddeko nnyo webale nnyo mukulu Lumbuye mukulu sajja ono akwagala nnyo naye simanyi n'abayisimu eno n'abayisimu togisomye abantu basomye nkwagala nnyo mukwano gwange penge nkutumiddeko nnyo nentumira Kabuye Boston abantu be Texas, New York, California, Los Angeles, Minnesota, mwebale nnyo abantu be Bungereza, Birmingham, Manchester. Penge omusajja ono ayagala okwogerako naawe akwetaagira ddala naye obubaka bujja kutuuka inshallah. Kojja wange Katwere naawe nkutumiddeko nnyo. Kapapali nkutumiddeko nnyo London ne mukulu Pascal. Amanyi Pascal ye muntu atuuse ebintu by'Abannayuganda, mmere, muwogo, lumonde, biki byonna. Abantu ali Bungereza. Mwagala nnyo omusajja mukozi nnyo. Esimu yange eri 0755590833 MTN 0772496217. Ayagala okumbuuzaako webale nnyo, webalire ddala. Mukama abampeera omukisa mwenna. Amina. Tweyanzenge nange kambasibulye wano nze Bigro Jamal wena kase kakomata kumera mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale.